Kirizanziremo kwaniriza mu katundu kano aka program Omukeeze ensonga mu nsonga awo nno we tugenda kutambulira kati mu byakwerinda tugenda kuyingirira ebyokwerinda bino tumanye biki ebigenda mu maaso naddala ku saidi yeeyo gwe biri bitya ebyokwerinda obiraba ekituufu wembadde nnyumyamu n'omugenyi wange ampadde akaseko nampaka mwenyu nampa amaanyi agatandika akatundu kano nga nkulowoozaako gwe naali eyo ebyokwerinda bitandika naawe aŋŋambye ekigambo kimu nti omusirikale kyabuwaze ggwe okumufuula mukwano gwo kati nno mukkirize mbanjulire omugenyi wange mu studios sirinzekka ndi ne Donald Muhwezi SP ono nno atuula ku kitebe ekya poliisi Naguru ekitebe ekikulu nga yali mu department nga ba department oba mu ofiisi eya poliisi n'omuntu wa bulijjo tugenda kumanya biki ebigenda mu maaso obumenyi bw'amateeka obuyitiridde emize egitambula eyo ate era n'obufere obugenda mu maaso n'embeera nga bweri kuba nabo babeera babiraba babeera balaba embeera yonna nga bwebeera etambula mukkirize Bw'amateeka n'omugenyi we batandikirawo amakyago olunaku olwaleero sebo nsanso okulaba kale mukama wange afande ng'oli mukkakkamu nnyo obulamu nkyabwina mukama akyampadde obulamu bwakedde nga bulungi ng'onyumira ekyambalo kino nkyagala wali abakyambala nga tebakyagala waliwo abakyagala nga tebakifuna naye ffe abakiina si kyotegeeza waliwo abakyagala abantu baagala nnyo okubeera mu poliisi era bw'oba oyagala kutegeera nti abantu olunaku muyisa ebiwandiiko nga muyita abagala okuyingira poliisi tebajja lwakuba tubadde tutadde waggulu nnyo nga twagala kukendeeza ku nnamba naye bw'oba oyagala kutegeera nti abantu baagala poliisi genda ku recruitment center olabe twagala ba senior 4 wajja ba graduates poliisi tekyali eri gye baali basuubira nti abali mu sibayivu ensi yabakuba abali mu poliisi kati beeyagaza beegomba poliisi abantu baagala poliisi era bw'otuuka ku police station oyinza okulowooza nti waliwo omukolo kyekikulu ennyo ekiri mu poliisi abantu kye baagala abantu bafaananyiriza poliisi ne mukama waffe Yesu kuba teri muntu mulala alinda obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe okujjako poliisi wano ku nsi tewali akola omulimu ogwo afande ako kaddemu omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa bw'okulinda abantu n'ebintu byabwe atali poliisi katonda weyanjulira abatulaba n'abatuwuliriza gye muli mwenna mpitibwa Donald Muhwezi era nange bwe neeyita ndi superintendent of police nkola n'ekitongole kya poliisi ekya community policing ntuulaawo Naguru wotuula ndudde mu poliisi nkolera emirimu gyange mu bitundu nka Luweero Lwengo Masaka Esinjiro Kabaale ne mu Kampala muno so nduddemu mu poliisi kkiriza twekenneenye ebigenda mu maaso naddala ku bumenyi bw'amateeka bw'obeera otambulidde ku luguudo lwa Northern Bypass kwe kwali obubulooka bwe bakuba abantu kati ssaawa zino ate kwazzeeko emize emirala n'enkola endala muteeseteese mutya mumweteeseteese mutya abalabi ba TV eno njagala ekintu ekyo bakitegeere nti obumenyi bw'amateeka buli mu miringo ng'ebiri oba esatu naawe atulaba waliwo amateeka g'omenya bw'oba nga olina takisi nga bakugamba nti otwala abantu 14 gulina mu 16 oli mu kumenya mateeka bwaba bakugamba weesiba omusipi gwe n'otaguteekako oli mu kumenya mateeka bw'oba ng'ovuga ekidduka kyo otamidde era oli mu kumenya mateeka naye kati obumenyi bw'amateeka bwe tuliko oba obukola amawulire ennyo obutwala ebintu byaffe n'obulamu
obukolebwa baganda baffe abegwanyiza ebyaffe oluusi abavudde ku mulamwa era ffe poliisi tetwebaka waliwo abalawuna abapatrollinga waliwo abanoonyereza abainvestigating okufuna obwenkanya waliwo ab'ekitongole ekya poliisi n'omuntu wa bulijjo abali ku radio abali mu TV abakuwa tips abakuwa obuvumu okutegeeza nti gwe alaba TV eno nawe kikukwatako nawe oli wa security. Tusooke tulabe obumenyi bw'amateeka ensibuko yaabo n'ensulo gye buva ki ekibuleetera ennyo okubeerawo. Waliwo etwali tugenza okuziika mu weekend eyo bwana mukulu yatugamba nti waliwo abasajja abakola emmotoka abajapaani tabamanyi naye bwe lwagula emmotoka waliwo akataba kajjirawo ku mmotoka nti ku mateeka gonna agabeeramu we yakwata ga 2 gokka kisooka nti emmotoka ye ekolesa petrol tateekangamu diesel mu mmotoka eyo yalikwata teeka etteeka yaliteeka mu mutwe tewali muntu alina mmotoka ya petrol ateekamu diesel naye yakola mmotoka eyo tamumanyi. Ebyokubiri bamugamba nti kasita wawerako kilomita bweziti ddayo okyuse oyo era alikola alifollowinga. Kati ekireeta obuzibu wano ti amateeka weegali tugoogera abakulembeza b'eddiini ku Lwokutaano mu mizigiti mu kyaki babeerayo tobbanga tokwananga tokuba munno naye kasita tufuluma togeyanga kasita nfuluma situdio ebintu byagenda okuwulira wano ate bye bagenda okuddamu bakole waliwo n'ateekako akapande todampinga wano era wenyini wakatadde oli wa dampinga nti wano we bakukwatira ng'otaddewo kasasiro no parking oli wagiparkinga no parking so abantu baffe naddala wano mu nsi ezikyakula amateeka bagalaba ne bagayitako ekyo kireese obumenyi bw'amateeka okweyongera. Ekyokubiri naffe obutafaayo fe abalungi fe abalamu fe abeekolera esente zaffe okuva ku makya paka kawungeezi naffe obutateekamu maanyi ne tulowooza nti okwerinda n'ebyokwerinda biri mu poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe byokka. Tubalinda ne mujja mutukuume si gwe mulimu gwammwe gwe mulimu gwaffe naye tetusobola gukola nga mwe temuliiwo. Security work is teamwork. Tulina stakeholders mu security era kasita omu avaako ffe tuba twonona biseera byaffe. Bw'otatuwa information in time bw'ota reportinga in time kizibu nnyo omupoliisi okubeera effective. Omulabi wa TV bw'otabeera na buvunaanyizibwa bwa kugala nnyumba yo wa bizinesi yo erimu obukadde 3 gwe n'okeera n'ogiteekako ekufuli ya 50,000 n'oyingira ennyumba yo eriko lock wansi ne waggulu n'olookingako emu n'obeera ne gate n'ofuna amagezi agateekako asikaali naye n'otocekinga mbeera ki gy'ali munajja atamidde akooyi tebamusasudde teyalidde mwe ne mulya ne mwebaka. Enjawulo eriwo nti gw'ojja kwebaka mu nnyumba ye yeebaka ebweru. Oyogedde ku kusibawo abasinga basibirawo ddala ne bateekako ne kufulu zino ennene naye ate era abanyagulizi ne bajja ne bayingira. Kibaawo era sikiwakana naye beera process ti mu process y'okumenya wansi waggulu geeti omuntu yenna ali munda nga mulamu si mufu aba yawulidde era omuntu yenna ali responsible ayina essimu eriko airtime ayina enamba ya OC w'ekitundu ayina essimu ya LC ayina essimu ya kansala eddakiika omubbi z'akolesa okumenya geeti okubuuka okumenya oluggi okumenya olw'ekisenge ayingira kutuukeko wateekwa okuba nga waliwo obuyambi obwatuuse naye ki ekibeerawo. Nja kuwa example Masaka baali batema abantu omukazi baamutuukako ng'essimu gy'alina ya bbaawe yali abeera Kampala era gwe yakubira ali Kampala. Bbaawe yakolako Emubende ng'alina mukwano gwe DPC Emubende kati bbaawe yakubira Emubende n'amubulira ebiri e Masaka era DPC w'Emubende yakubira DPC w'e Masaka. DPC w'e Masaka naga nti ekitundu ekyo kyombuulidde ekiri mu Bukomansimbi n'akubira DPC Bukomansimbi. Eyo chain okujjako ng'ali ku luggi wa luganda lwo aba yakutuuseeko.
kuba singa omukyala yalina enamba ya OC owa Bukomansi oba Kyabakoza, kuba Kyabakoza yali kilomita nga 5 kuva ku nyumba eyo. Naye ng'omukazi alina essimu ya bbaawe ali Kampala, process yawanvuwa okutuuka okumutuukako ow'Ekyabakoza alinnya akaboda ajja amutuukeko nga babbi katono bamumaleko. Esanga bamugajamu. So oteekwa okuteekako embeera erwisaawo omubbi okutuukako. Kintegeeza waliwo personal security. Gwe ng'omuntu atulaba olina part nene mu security. Tekuliyo poliisi yenna ajja kusula naawe mu nyumba. Tekuliyo government institution ejja kudeployinga abantu mu mayumba gaffe. Gwokimanyi nti naffe mu nyumba we tuli tetuli sekiwa kyomukazi asobola okkuta ekiro. Teriyo omupoliisi gwajja kudeployinga mu bedrooms alabe omukazi nga tatuusizaako bbaawo oba bbaawo kumutuusa ku mukazi obulabe. Obalagajjavu bubaawa. Ndowooza emirembe giyitiridde. Twakyusaamu abantu tubeera bize nnyo, ebya security tebitukwatako, era kasita oteekako program ya security oli agivaako n'anoonya music n'anoonya akazannyo. Eraga nti waliwo akazannyo kange kendenze. Abalabi ba Salam TV sebo bakulaba. Neyanziza otulaba era bye balaba bye bawulira babiteeke mu nkola. Walaga nti omusajja yayogedde naye nti yayogedde ki? Nti yayogedde bulungi. Naye bw'avaawo bizinesi yo ya bukadaana otaddeko ki? Oyina security guard ofuddeyo okulaba nti ye yennyini security guard tafuuse wa bulabe. Gwavuga emmotoka yo mu jaamu ovudde mu office otadde kompyuta mu mmotoka yo otaddemu essente olwokinze emmotoka yo oba oli ku WhatsApp ovuga oli mu nsi ndala nga waliwo eyanoonyeza akawogo okuva ku makya kakyagaanyi. Gwagenze mu banka okugyayo sente emisana ofuluma envelope erabika sente ozitadde mu nsawo zizimbye zinaatera ojjambu kugikwambulamu. Waliwo abali bweru abali ku booda abatudde okuva ku makya n'omutwalo tanaba gufuna. Omulinnya akutwale alaba sente zirabika oba toli mu kumukema. Okukema nako kusindiikiriza amateeka. Waliwo okutemputinga, waliwo okuteekako ebintu ebireetera omubbi. Bw'oba tugaddeewo oba otemputinze. Bw'oba weeranze katugambe oli mu nyumba ku weekend ogenze kalangano nga nti nze nsimbudde noteeka ku mikutu gyo tugenze. Oba teweeranze oba toli mu kutemputinga omuntu okujja okulaba ono yasimbudde yaleseewo ki. Gwatambula ekiro 6, 8, 9, 10 ku bypass. Kuwa boda avuga ekiro n'emisana nga sente zaabuza akawungeezi n'oyenjeera okuva ovudde mu tawuni akutwala akutuusa Nansana osanze ava Nansana agenda Wakiso n'amumutwala okuva Nansana agenda Kashi. Toyina stage, toyina scope gy'okomako. Olaba baasi ezo ezitambula ziglobo ziva Kampala zidda Embalala. N'oba olina akakadde tasobola kukuyisaawo n'akutwala entunga. Obutabeera na direction ye. Obutabeera na scope nti nze nkola ssaawa bwe ziti. Olaba banka ezo zaagala sente. Naye gendayo saa 11 nga bagaddewo. N'oba oleese obukadde bumeka tebagulawo. Kuba balina we bakoma eyo security strategy. Naye gwe olimu ne mobile money olina akaduukako okola okuva ku makya ssaawa 4, 5, 10, 12 sente zibuze okyaliwo. Anoonya sente. Oli mu ssaawa emu, oli mu ssaawa 4, oli ssaawa 6. Anoonya sente. Oli mu nzikiza akaduukako tekaliko light. Oba oli mu kusikiriza ababbi. Waliwo oluusi ababbi naffe bwe tubasikiriza. Netubaleetera oli mu kukyusa sente, oli mu kuwandisiganya sente buli omu akulaba. Naye ogenze mu ssaawa 4 ez'ekiro. Ate olina okugenda ewaka oyita mu zikolido kabaagako kali mu miliyoni 5 oli mukyala. Toyina security yonna gy'oyina. Toyina simu ya muntu yenna wavunaanyizibwa gy'oyina. Esimu ye ejjuddemu basenga, ejjuddemu abatunda ebizibu. Basenga batuyamba. Mu security, nsonga za security essaawa ezo senga ayinza obutakuyamba. Okujjako nga sengaawo ye DPC. Naye abantu baffe security baagisuula. Tatunula mabega. Ovuga motoka okuva ku makya okuva yewafulumya ennyumba mpaka oyingidde office. Totunulira amasaidi mira waliwo bodi engoberera. Waliwo stage gye simanyi, waliwo road block etali ya bulijjo gye ndaba mu maaso.
anyimiriza wa bulijjo okubeera n'embeera ya security mu mutwe gwo tekikufuula wa security naye kikufuula wavunaanyizibwa. Naye nammwe mutiika. Sisuubira nti tuttiika abantu bandi bali nga tebajja. Abantu babatya nnyo. Abantu bakendeeza otutya era wowe oyagala kiraba keera ogende ku police station olaba abantu ababeerawo abakadde abaana abakyala abagagga kati abantu abatutya babeerawo nga bazze kola ku misango oba ekituufu n'emikwano gibaamu tubeera n'emikwano n'abeebuuza n'ab'emisango babeerawo era ekitongole kyaffe ekya poliisi n'omuntu wabuli kikoze nnyo okukendeeza gaapu eri wakati waffe n'abantu ba bulijjo. Eyinza okuba nga y'ensonga eviiriddeko abantu obutabeetanira nnyo era tekijja bataasa nnyo ntera okigamba nti bw'oba ne excuse nti poliisi tugitya kati bw'oba otya poliisi ojja kwanguira okukolagana n'abamenyi b'amateeka abakozi b'obuteeyimbwa bwe bangu nnyo bw'oteeka ku minzaani omubbi n'omupoliisi ani gw'olina okolagana nayo ani anaakutaasa esigalayo nga ya poliisi. Abapoliisi bantu bava mu mmwe bw'okimanyi nti mwe mubazaala naye omwambala ebyambalo mukyuka si kukyuka ye uniform gye tukolesa kati bwana mukulu bw'ayambala ganduula akyuka uniform yaffe gye tulina okwambala kugaye mwe mutuzaala mwe mutuwasa tuli baganda bammwe tuva mu mmwe ntujja okubaweereza. Kati obaera otunuulidde obumenyi bw'amateeka buli mu bika ki? Ennaku zino waliwo obufere bungi ate ng'abantu baffe abatulaba bandi badde nga babutegeera mangu kuliko obufere bw'oku ssimu tibakeera ne bakebera omuntu essimu nti wawangudde emmotoka mu kazanyo k'obaddemu naye nga ddala mu mutima gw'okimanyi tolina kazanyo k'obaddemu ate nogala leeta esente z'amafuta gwe atalina mmotoka gwe yawangudde gwe omuntu wa wansi ate bano bakusaasire bakuwadde emmotoka lwaki tebagikuleetera oba buli awo ennaku ezo mwalaba akaana akato ke bakolesa ne bakaleeta ne kakaaba bw'ogulawo okukalaba kuba abantu baffe bakisa balina ekisa naddala mu Uganda ne bayingira ne bakubba wabeerangawo obubbi bw'omu takisi ng'oyingira takisi n'olaba abantu 6 ne bakuga ntuula naye nga mulimu ebbaaga ezirimu amayinja gwe n'otuula n'ebbaaga ye ya kompyuta era ojja kufuluma n'ebbaaga y'amayinja nga bagikyusizza naye nga mulimu abakyala nga 5 ate mu mbeera yaffe tulowooza nti abakyala tebasobola kwenyigira mu bubbi. Oyogedde ku nsonga y'abakyala batambulira mu takisi gye bubi ku Monday eno eya wiiki eno omwogezi wa poliisi yavaayo ng'ayogerako ne bannamawulire n'abalaga nti ekituufu obeera otambulidde ku luguudo lwa Northern Bypass ababbi bano bakozesa abakyala okubba kuba mu kalekya yaffe naddala wano mu Uganda tulina endowooza nti abakyala bantu balamu nti abaana si babi endowooza nkyamu nti abantu abakaddiyeemu mu myaka balamu naye tulabye abazeeyi n'abakadde abaguziza puloti zaabwe emirundi nga3 kira n'ababbi bakaddiwa oli n'akaddirirwamu nga abadde mubbi n'akaddiwa kati olowooza ate ogwo omuze gugendawa. Abantu baffe bategeere nti tulekerawo okutrustinga nnyo ekikolwa ky'omuntu ti obubbi tebuli gender based nti ababbi basajja ti ababbi baana bato ababbi abeera mubbi ayinza okuba mukazi ayinza kuba nawa lugandawo tomusindikidde sente oli bweru nabba sente zo n'azirya abeera mubbi abeera mubbi kinwankuga nti omubbi talina genda gyagwamu talina ddiini gyali nti kyabaganda abo babbi tebakulimba nti ddiini eyo abagalakole bafuuse babbi oba basiraamu obubbi tebulina ddiini tebulina pate tebulina luganda buli wamu busoboka waliwo kati abakola road block ezitaliiwo ezekimpatiira ekiro naddala ku bypass mu bitundu byebweyogerere ne Namugongo naye babba abantu ekirindi naye ku bantu kyababeera mu kirindi ekyo ebiseera ebisinga abatamiivu nti oli tayawula uniform kyeriko tayawula muntu amuyimiriza kuba essaawa eyo kiro ssaawa 8 wonyedde omuliro okuva ssaawa 3
okutegeera kuko kubeera kutono. Kyotegeeza oli agenda ovuga emmotoka y'okutuukawo nga ye already ali mu mmotoka mutamiivu ebiseera ebisinga era n'okwata olwoko olwola abantu abali mu layini bali mu kubba ku bantu 18 batamiivu oba bakoowu okutegeerako kuba kutono essaawa ezo ogenda okukola decision nga kirireeti ntera okugamba abantu nti ababbi nkisooka si bangi ekyokubiri tebali organized sisuubira nti waliwo meeting etuula nga yababbi nga balina structures bayinza okuba beeteesa nga chairman waabo n'abayita kizibu tebalina uniform nti kati ababbi tutudde wano tebalina office tebalina structures tosobola kusanga refresher course y'ababbi nti bagenze kweyongera ku bukugu waliwo abajja emukono abajja n'emmundu abasinga bayingira supermarket bayinza okuba nga bali tebeeteesetese singa bali beeteesetese tebandirese kuluuza emabega ezaleetera okubakwata era omuntu yena yeetekateese yanditegedde nti kamera zitulaba ababbi singa bagezi waliwo ebintu bye batandikoze naye ekikulaga nti si bagezi si bangi era balekawo max emabega omuntu omugezi aze kubba kati kyekikubisa essasi erireekaana abadde amulabye kikulaga nti omaze okutegeeza abantu nti nabbi wendi wano era mu lunaku ntono baali bamaze okubakwata ekikukolesa road block ku luguudo lwe bypass lwomanyi nti emmotoka 10 ziyitawo ng'oli mugezi kiki si bagezi naye lwakaba basanga abantu baffe abalagajavu ebintu byokwerinda twabivaako ne tubikwasa ebitongole byokwerinda naye abantu abakola mu bitongole ebyo bali bameka tera okubuuza abantu wengenzi ti abapoliisi mulowooza bali bameka olwoyaga nti mulinga obukadde nga 5 omugamba lwaki oyogera ekintu ekyo ate tubalaba buli wamuona mukwekalakasa muli bangi mukwekalakasa mastation tubasangako ku TV tubalaba ku radio tubawuliriza ndowooza muli bukadde nga 5 yabalaba Donald kati wano balowooza kuli ku TV kuliko Donald naye tetusobola kumaliriza bumenyi bw'amateeka nga tetulina bantu because abantu bebakola multiplier effect ekindeese wano ndi omuntu omu kukolesa eddoboozi eryawamu erituuka awala olwonkoze ebyokwerinda TV eno enyambyeko naawe seba okoze omulimu gw'ebyokwerinda alabye message eno kimuyambyeko okwetereeza ndi ntya naye tojja kufuna mu poliisi buli nyumba buli kyalo buli katundu buli motoka buli kizimbe buli ministry tebaliyo teri nsi erina enough security naye kasita abantu b'omu nsi eyo bategeera embeera y'ebyokwerinda ne babeera responsible ne baba ne discipline ono omugwago gwe twogerako omubbi ono akuba abantu obutafaali n'obupeeva ate yaba mwangu kuba nkugambye si bangi tebeemanyi tebalina uniform tebaddayo kwetereeza tebongera ku bukugu gwe yabbanga bwakolesa bwasigala nabwo byalowooza nti bisobola okukola byagenda nabyo mwe nga poliisi mukozeewo ki okulaba nti embeera eyo kuba mubimanyi mwe mukozeewo ki okulaba nti bikendeera ekitongole kyaffe kyafuna omukisa mukulembeze w'eggwanga n'ategeera ensonga za security era omupoliisi asingayo n'ateeka ku kamera era zikoze kinene nnyo abantu basooka zizalawa naye abazifunyeemu naddala ku misango egimu obujulizi ne buvaayo nga bwa kamera batandise okukkiriza kamera ezo zituyambye nnyo ekyokubiri ebitongole byaffe bino bya poliisi n'omuntu wa bulijjo bikoze omulimu omunene okutuuka ku buli muntu ku bantu 10 booganya nti batya poliisi 6 batandise okuvaayo tuwa amawulire era walaba obutujjo bwali mu tawuni wano ebitongole byaffe byakola nnyo mu budde obutono nnyo okuzuula seereza ezo n'okukwata abantu n'okufuna bomu ezinabakolesebwa n'ebirala bye bakolesa tekyali magezi ga mpewo temwalimu misambwa kwali kukolagana kw'abantu ba bulijjo n'ebitongole byaffe afande ekkiriza tuwumulemu katono nnyo wetukomawo tugenda kutandikirawo wennyininyini mukkirize tuwumulemu katono nnyo tuli mu byakwerinda tuli kwekenneenya obumenyi bw'amateeka mulaba bingi nnyo ebitambula eyo gwe gy'owangaalira naye ate byolina okwetegereza mbiri wano tuva ku lutimbo lw'emirembe Salaam TV omukeeze ensonga mu nsonga ekyagenda mu maaso
Eno ye Salam TV. Fairway Hotel, a gem hidden in plain sight. With over 50 years of bringing people together, top-rated restaurants, personalized customer experiences, luxurious accommodation, surrounded by an oasis of lush gardens and fountains. For work or play, a lot has happened over the last 50 years. Come and rediscover Fairway Hotel. Welcome home, defining Uganda's hospitality. It's time to showcase your cooking skills and get rewarded for it. Take part in Salama's Halal Kitchen Fest by sharing a 60-second video of yourself cooking your favorite dish on our digital platforms, Twitter @SalamTVUG and Facebook @Salam Television. But also get to learn amazing halal dishes from different people in Uganda. Stay tuned this July for all these and popular recipes to adopt in your kitchens. Only on Salam TV. Powered by MTN internet ya feno business internet mugisanze mutyanga mmwe ekisooka twakagikozesa kati myezi ng'esatu naye obujulizi bwe tulina nti eri very fast edduka nekyala kubanga bizinesi yaffe eno erunninga nnyo online so etusobosezza okuimprovinga bizinesi yaffe. Wow. So omuntu ayagala okugijoyininga nti ayagala naye afune internet eno eya fiber eri unlimited oyinza muwa amagezi ki? Amagezi genyinza omuwa kyena kudduka misinde alina kwanguwa. Gwe munaugala atana joininga internet eno ke kaseera gy'oli obeerenga weeyonga ku mukoto gwaffe bambi obeerenga ofuna internet ekuyamba okola emirimu gyo. Bino ebirawo byamu nkwata tofukamira musawo kwata. The Gonsham Medical Camp from the 1st to the 12th of August 2022 from Monday to Friday. Don't miss the 13th Uganda Medical Camp, a free medical camp with maternal health, child health, dental health, general checkups, eye care and optics, and specialist consultancy. Brought to you by SKL Patel Samaj in association with SKS Swaminarayan Temple, Kampala. All happening at 3 Swaminarayan Complex, Nsimbiziwoma, Frobel Road, Bukoto, Kampala. Registration starts at 8 a.m. For more information, call 0200 978 888. Supported by Mengo Hospital, Ministry of Health, Toro Cement, Indo-Africa Charitable Trust Canada, ISO Siva India, and NBS. Affordable packages, great entertainment, sports, local content, telenovela, the movies. There is something for everybody. Go TV, this is where our stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. GoTV, great stories. Zidiwano, GoTV Uganda. Love it. Eno ye Salam TV.
nzira mukwaniriza webale nnyo okwegatta naffe okuba nga tutambulira wamu amakyago olunaku lwayo program Omukeeze ensonga mu nsonga ke katundu ke tulimu kaakano okulaba nti ebyokwerinda tubinnyonnyoka bulungi nnyo obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso. Ndinafande Donald Muhwezi SP ono nno atuula ku kitebe ekikulu ekya poliisi wano mu ggwanga ng'ava mu ofiisi ya poliisi n'omuntu owa bulijjo. Kiba kitegeeza mmwe mulina ate kusembeza nnyo bannaffe bano ate muleme kubagobagana na kusembera wala nnyo kubanga akaseera konna mubeera mubeetaaga. Mukkirize tugenda kutandikira we twakomye. Afande twakomye otunnyonnyola mukozeewo ekyokulaba nti ebitambula mu bitunuulira. Waliwo obumenyi bw'amateeka obuli ku level ya waggulu bwe tuyita organized crime, naddala obutujju, okukusa abaana, okukusa emmundu, okukusa ebiragalagala. Ebyo tulina ebitongole byaffe ebikugu mwezi embeera, ekitongole kya counter terrorism mukiwulira, ebitongole byaffe ebyembwa za poliisi bye bayita K9, tulina ekitongole kya ICT ekya kamera, tulina units zaffe zibeera ku border ne ku airport okulaba nti abantu tebakukusa biragalagala ebyo. Ate tukoze bulungi mu field eyo. Ate abo abamenyi b'amateeka type eyo bo bagezi, batwala time, basoma, batrainingibwa. Naddala omuntu akola bomu si muntu wa bulijjo, abeera mu kugumu ekyo. Omuntu akukusa abaana atwala ebbanga, recruitinga, atraininga, ateekamu ssente ze. Obumenyi bw'amateeka obulimu okuteekamu ssente buba bwa kikugu. Kati obumenyi bw'amateeka obweteekereteekere mubukwasaganya mutya? Tukolagana n'ebitongole ebyenjawulo wano mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Tusharinga information naddala wano mu bitongole byaffe CMI, ISO, CI. Tuteekako enkolagana mu bitongole ebyo mu mawanga ag'enjawulo. Osanga ekitongole ekya intelligence mu Tanzania kikolagana n'ekyawano. Ekitongole ky'ebyokwerinda ekya Kenya kitutegeezaako bwe kiraba ebintu ebitali bya bulijjo, naddala abantu abagezaako okuyingira. Tulina ebitongole ebimonitoringa financial institutions n'ensimbi engeri gye ziyingira ku akawunti z'abantu. Olaba essente eziyingira kumukumu ku kawunti y'omuntu wa bulijjo atalina nnyingiza eri awo, notegeera nti waliwo ekigenda mu maaso. Waliwo aba atunze poloti ye era nakyo kirabika. Ogenda kiraba otya? Ogitunda ate n'oteeka ku akawunti yo. Atunze poloti y'abakadde 10. Tewali atunda poloti ye ate kuteeka ssente ku akawunti oba okuziwa omulala. Tulaba nga oresiivinga, tulaba nga bizinesi zimerukako, olina petrol station, olina hoteri. Ebyo byonna bitulaga nti waliwo ekitali kya bulijjo ekigenda mu maaso. Era bwe tulaba ssente ziyinga ate tetukukwata, atutandika okulondoola n'okuketta n'okulaba atunze poloti yo kati si kyozaako. Mumanya nti natunze poloti yange, tukuyita n'otugwa nti zino ssente obuwumbi 3 obubadde bujja bilioni 5 oba milioni mu weeks 2 owezeza obuwumbi 2 akawunti naye nga omaze emyaka gyonna ng'oli mwavu lukyo akawunti yo eriko 0 neziyiika, oteeka otunyonyerawo egizavudde. Kigeza kukugamba nti ate mu field eyo tukoze bulungi, naye muno obumenyi bw'amateeka obwa bulijjo obuva mu bantu baffe okubeera abalagajjavu n'obutafaayo ku baana baffe bwe businza otukoze obubi. Ate mu nkola ya poliisi eri modern tuga nti ekintu ekitono bwe kita handling kiyinza okufuuka ekinene. Emuntu yatandisaako obutayimbwa n'obupavement n'okumenya obukantiini ku ssomero ayinza ate okufuuka omutujju. Bwe mutaatuyambeko omuntu ayinza okukulaakulana nti abaali bakuba obutayimbwa batandika okukidnappinga abantu, abeera agenda ku ddaala eddala, adda ku ddaala eriddako. Ate bwakidnappinga abantu n'asaba ransom oba ssente, essente ezo zimuyambako ate okutandika okubba mmotoka. Bw'abba mmotoka ebiseera ebisinga bamala okukyusa essente ezo ne bazoozaamu n'atandikawo ka bizinesi. Nolaba omusajja nga muna bizinesi naye nga alina ebikolo ebirala ebikyamu byajjamu ssente n'azoozaamu ne zikola bizinesi entuufu.
waliwo ensonga gye mubuusizza amaaso naddala mu abeebyokwerinda, ensonga y'emitimbagano ya social media. Emitimbagano yazze, waliwo ekintu ekijja nga kyazze tojja kiza mabega. Social media namwe mwagumye eri product ya globalization, eri product ya capitalism, tuteekwa okubeera ku mitimbagano, tetukyadda mabega. Tusobola mukkiriza nti tulina okubaako, tuteekwa okubaako, tisikukkiriza kyokka. Ensi we yatuuse tuteekwa okukolesa emitimbagano okukola business, tuteekwa okukolesa emitimbagano okutumbula ebyemizannyo, tuteekwa ogikolesa ebirungi, naye naye ebibi bijjiramu. Buli kibirungi kyonna ekibaawo, enkulaakulana, intaneti, emitimbagano, waliwo ebibi, waliwo ababi abakuguse kati ku lwa intaneti ezze. Waliwo crime eziri computer, waliwo crime eziri cyber in nature. Omuntu asobola okubba sente zo nga tatuuse na mu banka, era kyenkuga nti ebeera organized crime naye ng'akozesezza mutimbagano, akozesezza mutimbagano, tekinologiya, n'akyankalanya kompyuta za kampani zonna, neyeesasula neyeegatta ku payroll ya kampani ng'akolesa mutimbagano, n'abeera ng'afuna omusaala. tulina ekitongole kya ICT ng'ekirimu abaana abakuguse mu layini ya cyber crime, nti basobola okulondoola, basobola okulaba engeri gy'okolesaamu kompyuta zo, basobola okulaba oba omenya amateeka. Era tulina ne amateeka agakwata ku mitimbaganyo, Computer Act. Mu kukolesa internet wamenya etteeka kuba kisoboka, era abo wonna tubalina. Afande, waliwo ensonga endala ey'amaanyi, abazadde abatudde waka ssaawa zino batulaba bulungi nnyo. Bandibanga be baviiriddeko okweyongera kuno okw'obumenyi bw'amateeka. Sikuba nti bandiba bakirinamu omukono. Manye nakolera nnyo e Masaka, waliwo ebigambo boogera nti omuntu oyo alinamu omukono, bategeeza nti oli involved. Weetaba embeera ng'ogirinamu omukono kitegeeza oli paati yaayo, okugiremesa etambule oba okugikulaakulanya etambule. You are part of it. Era empisa z'abaana n'obumenyi bw'amateeka, nkuga nti akantu akatono obutabanguko mu maka obutategeeragana buyinza okufuuka crime. Nti bw'obanga olina obuzibu n'omukazi wo oba n'omwana, bubeera butabanguko obutategeeragana mu maka. Naye tuyinza okukomera nga tuinvestigating amadda, naye nga kyavudde ku ki? Kubutategeeragana mu maka. So engeri gye tukuzaamu abaana baffe, abaana tebakyagenda mu masinzizo, wabeeranga ku kyaki musanga abaana nga bebasinga obungi, naye kati abakadde bebasingayo obungi. Nammwe abazadde muli bize, ate nammwe kyemukyagendayo. Naffe tetugendayo, abakadde bebagendayo, ekyo kiri awo. Bwe tufuna obuzibu n'abaana abamenye ku mateeka amatonotono, netwagala tubagunjule, era omuntu akeera ku poliisi ku makya beera muzadde, n'akugamba nti omwana yannema naye katugezeeko, kati kugezaako bugezi. Yamulema amulekedde ani? Ensi ne poliisi, naye ate buli bw'omukwata yakeerayo, yaleeta akatogo ku makya. Omwana yamulema, yasutula kyayi fulaasi kanamba, yakweka information yonna. Omwana ayinza okuba ng'anywa ebiragalagala, omwana ali mubbi ku kyalo, nga ne maama we ali shuwa akimanyi, kuba yeebaka ssaawa nnya ng'omwana tanatuuka, basingana ku makya ng'omwana ayingira. Omuzadde oyo alaba TV ssaawa zino waali tayipu eyo, naye tavaayo kuwa mawulire nti omwana wange ku kyalo ayingira ku makya. Nkukakasa gwalaba TV alina amawulire ku mwana wo ali mu kutugumya ekyalo, alina nsana ali mu kubba abantu, ekiseera kijja kutuuka ajja kubba ggulu nnyina bwakwettire. Tetumala munyoma kasita okusoni zimukendeerako, awantu awangu asobola okukola obulabe ye waka waasula. Ojja kutunda emwanyi zo, ojja kutunda akabanjako, ajja zikugjako ssente ezo by force. Bw'ogenda mu makomera gaffe, njagala nkulage nti abantu ababeera mu makomera 90% tebaasoma. Genda ku police station ojje nti senior 6 mukono waggulu tujja kulabayo muntu, senior 4 babiri. Abasinga abaana abavudde mu masomero, naye nga n'amasomero gaffe aga wansi amatonotono weegali. Bwe tugenda mu masomero ne tusoma ne banaffe abavudde awalala,
tufunamu empisa endala. Abazadde basanga obuzibu mu kunoonya ssente. Osanga balina obuzibu bw'okunoonya ssente okusomesa. Gavumenti aga free completely. Tulina amasomero ge tusobola naffe mu maanyi gaffe amatono. Okuteeka abaana mu masomero kinayambako okukendeeza obumenyi bw'amateeka. Bw'amala ku ssomero emyaka gy'amala ng'ali mu kusoma ebiseera by'amala ne banne n'abasomesa abasomesa ye boogera okuva ku makya paka kawungeezi bikyusa endowooza y'omuntu. Buli wobeera n'abaana abalala abavudde mu maka amalala empisa zo z'olina zikyuka. Okutwala abaana mu masinzizo kikyusa empisa z'omuntu. Okukuliza abaana mu ddiini gy'olimu gye wakuliramu, okusomesa abaana n'okukuza ewaka abaana naye nga g'olya abaana tebaliwo n'oggalawo ne weebaka nga abaana tebaliwo musisinkana bwe mufuluma bw'ayingira. Mulinga bakulu n'abakulu. Twakola operation eyo bukomansimbi ekiro ne tukwata ku luggi lw'omukadde ne lugwa munda nga talisibye. Twamubuuza ati jjajja nga tosenga nti olaba muzzukulu wange ajja n'antawaanya okumuggulirawo kati ndeka waggule ajayingire ne tumugaa kati bw'ababbi bwe bamusooka okujja nti baba bamazeeko banfudde. Era abaana baffe tubavuddeko buli wobalekera ensi esobola okubayigiriza mu ngeri endala. Afande, empisa ezisiiwuuse mu baana zireetedde abaana okwekalakaasa mu masomero. Bimu ku bumenyi by'amateeka oba ekyo kyo kyekirimu. Okwekalakaasa bw'okiteeka mu luzungu ebeera demonstration. Okulaga obutali bumativu. Ddembe lya buli omu wano. Era constitution yaffe eriwo omuntu. Naye waliwo enjawulo eri makati ga demonstration ne riot. Era abantu abategeka ebintu ebyo tetubimanyi wano baga nti okwekalakaasa kulungi naye weekalakaasiza ani ate wa. Bw'oba oli mu ssomero katugeze kampasi nga Makerere bw'ofuluma n'ogenda ewandegeya bizinesi z'abantu oba okyali mu kwekalakaasiza byakuyiga. Tuition yo e Makerere ekwatagana ne bizinesi z'abantu ewandegeya. Kiba kitegeeza okwegugunga kwonna kukolera awo. Oba ofulumye mu kwekalakaasa ate oli mu kumenya mateeka. Kuba abali wandegeya nabo balina rights zaabwe okutunda ennyaanya zaabwe z'oli mu kulinnyamu. Tekuli mu buzibu bwonna mu kwekalakaasa. Naye kasita ofuluma scope y'okwekalakaasa oba ogenze mu kumenya mateeka. Ekirala beekalakaasiza ki? Ennaku zino beekalakaasa ba kawunga na bijanjaalo ebisinze okuba ebibi nnyo mu masomero. Bw'oba nga wagenda ku ssomero nandibadde ndowooza nti wagenda kusoma nti weekalakaasiza quality y'okusoma n'abasomesa. Kuba bw'oba weekalakaasiza mmere wandibadde ogenda ku hoteeri n'osasula ssente emmere bw'ejja nga mbi ng'oli mu hoteeri oba oli ente ennyingi esobozesa omwana ono okusoma. Afande, abamu n'ewaka gye bava emmere gye beekalakaasiza ku ssomero teriiyo. Era ffe omusomesa waffe yatugaa nti eno emmere embi gwe girye ekiseera katono ojja kutuuka tayimu ofunye omulimu wadde emmere ennungi okutuusa abasawo bali kujjako naga nti amata gaveeko ennyama gireke enkokondi. Afande, katufune amasimu yeteeseteese okwogerako naffe amakya g'olunaku olwaleero. Olina ekibuuzo kyoyagala okubuuza mu byakwerinda ono, olina ekibuuzo kyonna ekyekuusa ku security oba ekyekuusa ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga, beerawo ate weeteeketeeke okuba essimu 0758 166 awo nno wobeera oyita okubuuza ekibuuzo kyo. Agenda kuddamu akuwe ansa, akuwe n'eddagala ly'olina okukozesa naddala okwewala ebyo ebikuteeka mu bumenyi bw'amateeka n'okutunuulira obumenyi bw'amateeka nga bugenda mu maaso. Weeteeketeeke oyita ku 0758 166 awo nno woba oyitira okubanga okuba essimu eyeeteeseteese. Njagala kuwulira ku ddoboozi lyo osembera wala ne TV yo ne tusobola okuwulira ekibuuzo kyo ky'oleesa. Ali ku ssimu. Hello. Wanjisebo. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yongeza ku ddoboozi tukuwulire bulungi. Twasuze bulungi. Wasuze otya? Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala okuteeka ku mmeeza? Afande akiddemu.
era nga byayogedde ebisinga obukituufu naye nga ensonga gyenyongera okwogerako eya kamera z'abapoliisi ezo zikola ge mazima naye balinamuko obusoosose nga omuntu bweba nga nsonga zaabwe zebagala basobola osuula nga bakozesa kamera naye bw'obuzaako boodayo oba kiki kyonna noweetaaga obuyambi bwabukuba mu kamera tezisobola kukuyamba naye nga lumu nabuzaako booda yange naye natuwa poliisi bandaga ebirala nga bizaba bulungi naye olutwalayo complain nga ya booda kidduka kyo kumpi nga bakubye olaba nga kamera tezikola tezikuyamba naye ebyabo babifuna baba kitegeeza kamera zikola naye basosola bwe balina okukolera. Tweyanzeege omwami oyo muwulidde bulungi nnyo musosola musosola ekituuka naddala mukozesa kamera. Tufuneyo omulala ayeeteeseteese yitira ku 075 8 1 6 awo nno oba oyitira. Hello erinnya bampita Sande ekiyindi sebo Sande Bweyugwe district balamusiza nnyo abali mu studio kale sebo era nebaziza n'omukulu oyo naye nzira mu kyokwekalakaasawa njagala kumanya wembanga neekalakaasa mirembe omuntu ayekalakaasa emirembe njagala nyinyonyolemu yeekalakaasiza mu kitundu waali bateekeddwa kuba bameka era tukikola ddi kikoma ssaawa mmeka n'ekirala lwaki poliisi weebanga nga tugeze ku ludda olwabula gavumenti ejjayo obukambwe obw'enjawulo obw'amaanyi n'oba nga beekalakaasa kwa mirembe ate ku sayidi eri bannaffe bwe baba beekukunze bo ne babawa kafeva batulowoozesa nti bakolera bali oba poliisi ya ggwanga yonna Sande ekiyindisero. Tweyanzize nnyo tweyanzeege ebyo ebibuuzo ndowooza bijja tumala akaseera kano engeri akadde gye kagenderedde. Afande ebibuuzo oyina byebyo ekisookera ddala musosola oli wajjeewo mmwe okufuna obuyambi bwa kamera temumiramba. Njagala kwebaza abakubye amasimu kyokitegeeza nti program babadde bagigoberera. Kamera zaffe tezisosola kamera kyuma mashini era temuli setting yonna gye bateekamu nti bw'olaba kaboda kajeemu ndowooza waliwo endowooza waliwo mindset eriwo era ejja kuvaawo nti waliwo wetwatandikira oziteekamu banga nti tezikola era bagaananga okujja n'okuripootinga nga bagamba tezikola naye batuusa ekiseera ne baga nti ate zikola naye musosola era n'ekyo kijja kuvaamu. Oyinza okuyita olaba abasajja ba bodaboda bayita okuba piki ntono nnyo eyita mu corridors eyita awantu kamera wezitalaba naye emotoka ziyita ku non routes tujja kuteeka kwekuuli emmotoka mu kantu akatono nnyo kibola bazirabika nnyo era wakuba abantu abo tebafuna time kujja ku TV w'obujulizi nti emmotoka ze bazudde ezibadde zebabba okuva wano ne bagikwatira Masaka ne bagikwatira Ejjinja ne bagikwatira Gulu ne bagikwata ng'eyingirawa abantu abo bangi era n'ababoda kyekimu twalaba wano bwe bagezaako okukuba era ne bakuba honorable minister General Katumba mwalaba kamera mwalaba ebifaananyi mwalaba ebyali bivaayo nga piki zirabika era abantu abo ne bakwatibwa piki ne zikwatibwa so kamera zaffe tezisosola bapiki kuba emmotoka naye ndowooza eri mu mitwe gy'abantu ejja kujja ng'ekyo. Waliwo abuziza ekibuuzo n'agamba avawo Buyikwe asinzidde Buyikwe omwami Sande agati okwekalakaasa kutandika ddi kukoma ddi yeekalakaasa atya ayeekalakaasiza wa era ansanyusizza abantu abamu tebabyawula okwekalakaasa kuli Jjinja kati oba obumenyi bw'amateeka bwe mwekalakaasa buli Ejjinja gwe wakawempe bikukwatirako tuteekwa okuba ne scope ensonga ekwekalakaasiza eri luddawa bayinza okuba ensonga eyo nebagatta ekkubo liri Kayunga lyemwekalakaasizawo amasanyalazi gundi transformer gye baatwala gye batakomyawo eri Masaka gwe kyotira ki ekikwekalakaasiza so oteekwa okuba ne defined scope ekyo kimu amateeka gaffe gaga nti okwekalakaasa kuva ssaawa emu
eyokumakya paka saawa emu yakawungeezi. Amateeka kasita wekalakasa kiro oba tuli mu kwekalakasa gweoba ogenze mu layini endala tetulina kwekalakasa kwa kiro era tukubangawo enamba tetulina buzibu bwonna na namba gy'oliko naye otegeeza poliisi nti okwekalakasa kwange kujja kubeeramu abantu bwe bati awandiika oba bakubira bukazi simu wandiika noga nti nja kuva n'okwekalakasa ku studio za Salama TV kusaawa bwezi ti nsuubira okubeera n'abantu 50. Why? Mumuwa security oba exactly tutegeka because oyinza okuba nga omusajja oyo yaga nti abopposition lwaki muteeta amaanyi mangi nnyo tuba ne intelligence gwe kyotalina mu kwekalakasa muyinza okugenderamu abatezi ba bbomu mu kwekalakasa okw'emirembe muyinza okujja abantu abatabadde mu puroguramu yammwe bye mutasobola na kukontrolinga. Omuntu bwajja ne magazine 2 nga masasi 6 n'ayingira mu kwekalakasa kwa mu kw'emirembe abantu 6 banaavunaana beekalakasi owa government. Tuteekwa okumanya tuteekwa okuleeta security mu kwekalakasa kwammwe kubanga kugambye lwaki toyagala security kuba kyogenda okukola kya mirembe kiri mu mateeka. Ekisooka awandiike nti ngenda etteeka likkiriza okuva ku ssaawa emu paka ssaawa emu ey'olweggulo okukola kya mirembe poliisi ekuwa security era okikola ku lw'abantu mu bulungi bw'abantu afande obudde bundese tusiibule. Njagala kusiibula abalabi ba TV mwenna bwe muli mbategeeze nti obumenyi bw'amateeka bwe buli era tebukomanga gwe weteekateese akwataganye ne poliisi wabulwanyisa. Teekako okwerinda mu maka go, teekako okwerinda ku bizinesi yo ate personal level, teekako okwerinda mu kitundu kyo, tegeera neighbour, tegeera landlord wo, tena nti mufe kumanye wakola wabeera. Era ekisembero ddala teeka ettaffaali ku byokwerinda by'eggwanga ng'otuwa amawulire kwatagana ne poliisi y'oku kitundu. Mukama bankuumire. Tweyanziza nnyo tweyanze gwe badde mulabi mulungi nnyo mbadde ne SP Donald Muhwezi ava ku kitebe ekikulu ekya poliisi wano mu ggwanga. Eno nno poliisi ava mu ofiisi eya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Eno nno akolagana naawe butereevu ate n'akuyungagana n'ab'ebyokwerinda abasigadde ne mulaba engeri gye mulina okutambuzaamu obulamu. Mukkirize tetugenda kusukkawo wano okuggyako okubaagaliza olunaku olulungi era nziramu okutegeeza nti puroguramu zonna ezijja mu maaso za mugaso nnyo. Sigala ku lutimba lw'emirembe Salamu TV mbadde Umaru Kikaye kambaagalize olunaku olulungi ate tusinkane olunaku olw'enkya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV. Musawo Juuko MTN internet yaffe eno business internet mugisanze mutyanga mmwe. Ekisooka tukagikozesa kati myezi ng'esatu naye obujulizi bwe tulina nti eri very fast edduka NHR kubanga bizinesi yaffe eno erunninga nnyo online so etusobozesezza okuimprovinga bizinesi yaffe. Wow. So omuntu yenna ayagala okugijoyininga nti ayagala naye afune internet eno eya fiber eri unlimited oyinza muwa amagezi ki? Amagezi genyinza omuwa tena kudduka misinde alina kwanguwa. Gwe munayogera atanajoyininga internet eno ke kaseera gy'oli obeere nga weeyunga ku mukoto gwaffe bambi obeere nga ofuna internet ekuyamba okola emirimu gyo. Bino ebirawo byamu nkwata tofukamira musawo Affordable packages, great entertainment, Sports, the local content, telenovela, the movies. There is something for everybody. Go TV, this is where I
stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Uganda shillings per month. GoTV, great stories, Zidiwano. GoTV Uganda, love it. tuli mu programu yaffe gye bayita Halal Kitchen, tuli ku Salamu TV and tuli ku Romeo's Restaurant. So omukyala ono ajja kubalaga how to make a cappuccino. It's a hot beverage naye agenda batwala procedures ez'okukola cappuccino kubanga atandise paka nga agimaze. So you can introduce yourself to the viewers. My name is Annette Mutuminga. Nkola ne Romeo's Restaurant in Tinda. Ngenda bayigiriza okukola cappuccino from the start to the end. Okay? Press it. Until when it levels. After this, we come and